bulungi nnyo. Akalowoozo kaleo kagenda katya. Njala mukasalemu kokka mukateeke ku buli mutimbagano gwonna we guli akantu kano kakulu nnyo. Njagala buli muntu osalemu kalowoozo kano mukateeke ku mutimbagano wonna kabone ensi yonna bwe mwategeere. Tutandise tuti. Mu kalowoozo kaleo. Katandise kati. Waliwo kirowoozezaako ng'otudde mu famire ne weetegereza bulungi nti emirembe gy'oba najjo newankubadde nti obwavu buba bukwekubya empi naye nga gy'emirembe gy'osinga okuba najjo. Waliwo efumitirizaako mu kalowoozo ka leero embeera abagagga gye bayitamu gwe gy'olowooza nti bayita mu mbeera nnungi naye nga tebasajja bate bakazi bato ebiseera ebisinga tebebaka. Kiki ekibagaana okwebaka oba kiki ekibatambuza ekiro n'okusula mu mabaala gwe ng'olowooza nti mirembe myereere. Wano nova kalowoozo ka leero ne nkugamba nti lya akatono ng'omanyi nti ke kakora ensonga nti setaani bw'oba omuleeta mwangu waakuleeta naye okumuzzaayo si mwangu. So nno mbakubira omulanga baganda bange mwenna abobuwala n'abobulenzi mwenna abasajja bakulu n'abakyala bakulu munnange eryanga akatono nga ke kakora ensonga nti kyonna gwe kyolowooza nti oyagala kifuna obunene bwakyo naye ng'okifunye mu makubo makyamu kitegeeza nti kiriiko mukisa kigenda kubonyaabonya kibonyebonye ggwe abaana bo n'abazzukulu abooluganda bakuba n'emikwano po n'abantu b'oku kyalo kyekiruwa. Ebiseera bisinga tubeera ku byalo kuno tulabako abantu abagagga ne tubeegomba naye nga tomanyi nsula ye tomanyi ndya ye tomanyi bwalowooza n'omutima gwe guyimiridde gutya. Ebiseera bisinga mujja mwetegereze nnyo abagagga basinga obungi babeera n'ebizibu byabwe lwakuba tebabagamba. Omugagga ye muntu abeera n'omutima omugumu ogulinganga olwazi naye nga gwe tomanyi nti agulina olw'ensonga nti ye aba ali wiringi okutta okufuna ekyo ekinene gwe kyosasobola kufuna. Kati njala baga muganda wange mbaddeko n'abantu abo era bwakunyumiza weewuunya engeri gye bawangaalamu. Basula mabaala basula batambula naye ng'ebizibu balina biyitirivu nnyo okuyimiriza obugagga obwo. Kati gwe muganda wange ali yalowooza okugaggawala mu ngeri eno nkuwagaabuwa sigala woolina akantu kakatono keekaluwa. Ebiseera bingi nnyo abantu bangi baagala nnyo okugaggawala naye nga tebamanyi nkola ki abantu gye bayitamu okugaggawala. Buli muntu mu nsi kati nakuwa omukisa gwo era olina omukisa gw'osobola okuyitiramu okugaggawala. Obugagga nno si bye bizimbe si ze nsimbi wabula obugagga kye kikulu ky'obulamu nti olina obulamu. Buli muntu waali mugagga mu mutima lwakuba nti abasinga obungi twagala ebisingawo nkitegeeza bulungi nnyo. Buli muntu waali olina obugagga bwe bulamu neffe abantu basinga obungi twagala nnyo ebintu ne bwejjukanyamu obungi nti omuntu yina gyeva gye mulaga oyingira ensi ng'oli bukunya ensi ogivaamu nga bwe wagiyingira ekyenjawulo nti bw'oba ogivaamu bakwambaza bulungi nnyo osobole okutuuka empewo ereme kufuuwa ewasenka gy'oba ogenze naye nga bwe wazaalibwa ate era bw'ogifuluma nga tewali wadde ekikumi ky'ofulumye nakyo. N'olw'ensonga eyo mmwe abalina omululu okuddira mufuna obugagga nga muyita mu mbeera ey'okugula amajini amayembe ge muteeka mu bizinensi n'ebyokoola okufuna obugagga njala bagaawa mulekerawo omululu kubanga eno ensi kkubo tuyitako buyisi. Waliwo ebuzizaako mu kalowoozo ka leero lwaki abantu abasinga obungi bwafa nga badde mugagga fuggetogge. Bizinensi ze n'ebibugagga ebisaanawo mu kaseera mpawe kaaga tewali mwana aba mukyala addamu kuddukanya bizinensi ezo kubanga omugagga ono yali agenda okusaba ebyokola bino bimukolera ensimbi sente yazisabanga ye ate ebyokola tebabisikira sitaani tebamusikira. Sitaani alonda gwalonze n'amuwa kyayagala n'amala n'amukozesa. Mukino ngamba ntya ngamba bwenti lyanga akatono ng'omanyi nti kekako kubanga bw'otwala sitaani n'omuteeka mu byobugagga byo kitegeeza sitaani ebyobugagga byakuleetedde ne byasanzeewo ajja kubanyuka nabyo. Yensonga lwaki nti abagagga bonna basinga obungi abakozesa amasitaani okufuna ssente olunaku lwafa ng'amasitaani gasenguka nga n'ebintu bye bigenda bifa ttogge bwe bityo. Yensonga lwaki mulatu ku kyalo omuntu yenna alina ebyokola ng'alina ensimbi abaana be bafa mu ngeri ya njawulo. Abaana b'oku kyalo abamuliraanye bafa mu ngeri ya njawulo abooluganda abakona b'emikwano bwe bitandika obbanywa. Bw'alaba kimuyitiriddeko abantu musonzeemu engalo ng'atandika okwebuzaabuza ng'afukaana bakoma nga kitegedde nti sitaani gwe yaleeta amufuukidde ekizibu. Butyo nno mbagamba sitaani bw'oba omuleeta mu maka ago kimanyi nti bw'abajja ne bye yasangawo abitwala. Mwegendereze nnyo obugagga obungi tebulina mugaso kubanga ku nsi ekyobugagga kye tulina gwe mukka gwe tussa ebisigadde byonna byakwewunda bya nsi. Bw'oba oyagala emirembe we bakootula onyumirwe munnange va mu bintu by'okwebuzaabuza ng'oyagala obugagga kubanga obugagga abasinga obungi bali kunyumiza gye babujja munnange ojja kwewuunya keera ku makyokole katonda kyabakuwadde kyekiba ekikyo kubanga okimanye nti olunaku lugenda okukyenkya nga naawe ogoberedde bajjajjabo abakusookayo ne mu mirembe kubanga olina okuba n'ebibuuzo bitono nnyo ebikubuuzibwa nga ne ansi olina ntono nnyo naye gy'okoma okuba n'ebibi ebingi ebibuuzo bijja kuba bingi nnyo nga ne ansi olina ntono olw'ensonga ne ku nsi kw'ovudde ojja kuva nga bakwekokkola nti kale tumuwonye agenze naye nga webuuza kiki ekyogeza abalya mmere tumuwonye agenze olw'ebikolobero n'ebikolwa by'okoze ku nsi
nga obaleetera ebyokola ku nsi olw'okuba nti yogala ebigagga. So akalowoozo kaleero buli muntu yena joli please making sure nti ositula by'onoosobola okwetika kubanga sitaani mwangu waakuleta naye okuzza omuzibu amaliriza ku nkomerero naawe kennyini yamwegulira naawe akulidde. Ke kalowoozo kaleero kati nyenze ku kiggula luggi. Alright. Ekiggula luggi kyalino kigenda kuba kyanjawulo era batumiddeko mwenna buli anyumirwa akanyumiro kano ak'ekiggula luggi. Mbamanya abantu bangi bebuzabuza nga bafuka n'aba ku TV ku radio stations e Kampala nga mulaba programu zino mbatumiddeko mwenna. Ekiri atabala kikiri anasigadde waka buli omu embeera ze azimanya ez'obuntu mweri gyayitamu okufuna ensimbi naye mu kalowoozo ka mu kiggula luggi kyaleero ngenda babulira ekintu kino kikulu nnyo. Nze nno njagala bagamba mu kiggula luggi kyaleero nti ebirwa birabirwa. Njagala mutangire omukulembeze Fulbert Kyagulanyi Ssentamu n'omuvubuka gwe bayita Eddie Kenzo Musuuza. Ngenda kwawukanako n'abantu abana bonna abakoze video okuva olunaku lwajjo ku bigambo byogedde byonna olw'ensonga nti nze emyaka 3 bweddu egiyise mabega nakola programu namba ne video gyeri ku YouTube ne ku Facebook lwakuba nti page esinga omungi bazitwala. Nali nakola dde ebyafaayo omuvubuka ne bagamba byonna kati ganagazze simawulire naye lwaki simawulire olw'ensonga sirwasoose buli kimu kibaddewo naye njagala mugamba ekigambo kimu. Nso olwaliro olutawuno nalwewaze sagala duyingiramu olw'ensonga nti namala okusoma Yoseri enkola gyakolamu emirimu nga wabawo ekintu ekinene mu nsi Uganda nga kimukuba butereevu ageza nnyo okuleeta ebintu bikyankalanya amawulire social media ye ayiseewo ekiki. Tubadde mu Uganda ebintu bingi ebizibaawo okufa kwa muganda ffe Jakana Naddulika tukuvuddeko tugenze ku birala. Abaana abawambiwa tukuvuddeko tugenze ku birala. Abantu bali mu kuttibwa tugenze ku bintu birala. Bafumba ekiboozi gyebona tugenze ku bintu birala. Kati omukulembeze waffe yabadde mu Netherlands ne bakola documentary eyalaze obuvulo obuddo bw'okuwamba n'okutta bannayuganda mu Uganda. Museveni n'akola kyalina okukola. Bwe twatera oli busa munnange omukulu Attorney General Kiriwa Kiwanuka n'agenda mu yabaddeyo mu UN Assembly ng'atutta obulimba obw'ekifuusa obw'ekiyaye ku orders eza Yosef Tibabulo tabasira dano wakale ziyeleta muzizidde ne kimukuba era ne kimuyirira ddala bulungi nnyo. Kati Museveni yagenza okulanga pressure epayirinze bulungi nnyo olw'ensonga nabaga nti Museveni bw'akozesa abeera n'abapesa ge yasasula edda. Mujjukire nti abaana basinga obungi abadde buteri mu Uganda ndowooza mu Uganda abantu abaagala enkyukakyuka bali 85 ku buli 100 nkiddamu. Mu Uganda abantu abaagala enkyukakyuka bali 85 ku buli 100 naye ekizibu ekiriwo nti balinamu akatengo omukulembeze ke tuli mu kiggula luggi balinamu akatengo omukulembeze ke byatugamba. Ekyokubiri balina obwavu obutalinaalina nga ne siringi 2,000 zisobola mukyusa obwongo. Kati obuzibu obwo nti abantu bonna babaagala enkyukakyuka ne bamuwaayo akawogo asobola okwogera ebigambo bingi. Kino kireeta ntya kubamba genti otawuno nalowooza sigera duyingira just njala balaga ekintu kino mu kiggula luggi mukitegere bulungi nnyo olw'ensonga nze ne information yange babuulire ngende nveeyo kuba n'ebyokukola bingi nnyo. Ekisookera ddala njala bategeeza mu bati emyaka 3 nakola video ngenzo gikeberako olwaliro just to review biki bye nayogera nga video almost emitwalo nga 35 gy'abantu abaakagiraba emyaka 3. Bwe mpulira ebiga byonna ebyogeddwa ne ngamba wow abantu bakipinga history n'enkireka bwentu. Naye kati njala gamba Buganda wange mwenna abakozesebwa omutuusi Yosef Tibabulo tabasula mutano wa Karekezi nseeta muzizidde ensanga bisibe. Njala mbere careful nnyo. Ensi Uganda nsi yaffe si yabagwira ba refugees. Bw'azaliwa mu Uganda oli muna Uganda era olina okwagala ensi yo. Okulyankuzibwa si solution. Famali mu diaspora tuli eno lw'ensonga nti Uganda yatulima nga tusobola economic crisis eriyo nga teri mirimu ne tujja mu diaspora. Ensimbi ze tukola 70% zidda Uganda kulaakulanya ggwanga na kusasula misolo. Ekyokusatu buli muntu bw'ajja mu diaspora wasobola okweyabiza n'ayogera buli kigambo ekimuli mu mutima. Kiba kitegeeza nti omuntu avudde mu Uganda akyusa mentality y'okusinga omuntu ali mu Uganda naye nga n'abali mu Uganda baagala ensi ekyuke bangi nnyo. Kati abaana bano bonna abali ku social media abawe omusimbi Museveni bakozesanga sleeper cells mu lulimi oluna science era ne mulimi olukesi tuna kye tuta sleeper cells spies nga bobero ababambega nga bo basirika babasirisa babagirayo abaagala babeere bwe babakolera emirimu gyabwe.
kati abapesa ge bajjeeyo njala soka bagamba mu kikulu gikyaliro ensonga ziri 3 zengendo kwanala zingesooka omukulu ono muganda waffe ekisooka bamukozesezza nga sleeper cell bamujewujja okuleetawo diversion kisookera ddala mukozesa nga diversion kisooka ekyokubiri omukulu ono yenga ye bw'okola analysis bulungi ku ye yeetaaga windows update bwe ngamba windows update kiba kitegeeza nti melongoto bulangata ye yeetaaga mu fixing aina lose capacity aina lose walls weziri wataga okuzibikira mu ndowooza inentegere ng'omuntu ekyo omalo kitegeera n'omanya nti ebintu emwayinza okuba bikolera ku pressure oba ku gun point naye tukuzeeyo kukuwa obuntu nti omuntu olina okeerekeramu okamwa k'omuntu sikante nti weekabidde gye weegenda okukaabira okyusaamu okusinziira ku nsi weyengedde omuntu ono yandibadde yeetegereza nnyo ensonga zino wammanga nti bannayuganda ekituufu bawambibwa kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye ate bw'agaana okutegeera ebintu bino kiba kitegeeza nti ye musooke mwanalizinga eziri pointi zembagambye nti ye ng'omuntu ayinza okuba nga naye alina ekizibu kye ng'omuntu kye mbagambye nti yeetaaga windows update ate teweerabya naye alimu kakao mentality. The moment omuntu abeera mu kakao mentality tobuuza njogera n'ategere bw'agenda kwogera kyenjagala kati wano wensimbulidde mu kigulalo kikyaliro ekisookera ddala njala bategeeza nti ebintu bino wammanga babikoze okukavalinga kye tuyita human rights abuse. Museveni kuba mwambulidde saati ne musajja we Kiriwa Kiwanuka bwe yabadde agenze mu conference eya UN okulimba abantu ne bakozesa ekintu kino nga diversion okubuzaabuza abantu. Ekyokubiri President wa Fumuliro Kyagulanyi Center bwe yagenze okulaga documentary ye eyabadde ku mutindo gw'ensi yonna mu muzimu theater esinga obunene ng'abadde ekubyeko bugule. Kino kyajjeyo seri mu mbeera n'agamba nti wano tutuuse kino kyadde kirina okukolebwa okujjawo sleeper cell eri okujja okukola kye tuyita cover up okujjawo ebintu bino byonna ekyo nakyo mukitegedde mbagambe ekya diversion y'ensonga lwaki buli media NRM propagandist abali ku social media batutte ekintu kino ku level ndala nnyo bukyanga lubanga lwa media mu Uganda wokka wosanga concert y'Omunnayuganda for the first time ngerangiddwa ne Namonkanga naye Namonkanga eyo yabadde eranga ki in the first place. Linda nakikugambe dda awo sigenda kulwawo mutegedde bulungi kati njagala soka kubuuza Yoseri mu kigwalo kikyaleero olwaliro ku TV ogenda kwogera njagala kubuuza ne baminisita mwe n'ababadde mu nsonga zino muli mu kufumba ekipoozi kya Ebola mu Uganda ekyokugula amasomero ngenda kujja nakyo njagala kubuuza bwe tubanga tuyina outbreak crisis eya Ebola mu Uganda how dare you allowed such a huge concert to happen in the middle of the city, in the country where that the government announced that there is an outbreak of Ebola in the country, and you allow a concert which almost collected 500,000 people. Do we still have that outbreak? Nchida mu Luganda lutuufu. Munsi gye tulimu nga nayo Yoseri saazi nagenda kukwata enjogeza ajja ku TV ayogerenge yanobako. Atenga yanobako njera kubuuza ensi erimu ekirwadde kye mugamba nti kisaasaanye ng'essaawa zino abantu motuga batuge n'emira mu mugi wamba n'ogamba nti okkiriza abeereyo concert naye nga concert eyo yabaddemu abantu abakunukkiriza mu kitundu ky'akakadde k'abantu n'ogireka ebeerewo tuba tukyayina Ebola muno mulimu baminisita b'abagenzi ne babeera ku concert eyo mulimu banebyabufuzi abagenzi babeera ku concert eyo mulimu abamajja abadde ku concert eno kati tuba tukyalina ekirwadde kya outbreak y'Ebola kikibuzo kyembuuza nabagamba mentality buzibu obusinga okugamba abantu nti balina ekirwadde ky'obwongo balowoozanga nti ennyonyi eyo yazze eyabadde mu bbanga nga yeewuuba nfunyeeko oluvuuvu mulesina konfirming ne kanduyise wano yabadde erina ebintu byefuuyira naye ate ebintu bino byefuuyira temujja kubeera surprised nga mu wiiki emu bbiri okuva kati bajja baga nti ekirwadde kyeyongedde nnyo ng'abagambye nti kati bwe kigudde ejjinja after ng'ono Yoseri amaze okgendayo mu wiiki ewedde yennyini nga amaze okgendayo ne baga nti ejjinja ekirwadde kiguddeyo kati bino njala bibagambye mwategere mu Uganda baleme babuzaabuza ekituufu kiri nti bino byonna babikoze okugjawo
emboozi yabadde tambula ku international level ey'okutulugunya okuwamba n'okutta bannayuganda n'okugyawo obuyaayi wa Museveni baamulagiddeko mu kkooti y'ensi yonna nti abadde alimba nti abaana tebawambibwa ne bakikola nga cover-up. Kati omukulu gwe mulabye oyo gwe bayita Luba Invents azze n'agamba simanyi biki ezo bonna ba state mafias abateekeddwa okujja okuzimba embeera ebeere ku social media. Kati ngenda basaba na national platform n'abanatupa, please temuddamu kutambuza kintu ekyo gye mukoma kipostinga nokyogerako oli mbamuwa popularity ate mbamu kapitaling amawuli tuli ku bintu birala nnyo. Nina video gye mbalaze ku spreading of social media bali mu kuwa bana Uganda misana tukukina kintu nkirwa amawuli omuntu tumanyi ani gwakolera tukitegere bulungi nnyo tuwana world diversion nogeza ku kapitaling media kyembamuna nti aba NRM bennyini ate bavuddeyo ne bakikuba bakizimbulukusa. Gwe njagala ondage ku social media muntu ki asinza okuzimbulukusa ekintu kino ekyo tuyita reverse psychology. No NRM ajja kuvaga nti akuba kintu kino ekyabaddewo ng'akuba munnaabwe naye ng'ate bakipika muri mwongere kisindika mu kisaasaanyi muve ku mulamwa. Omukulembeze waffe documentary gyakoze yalabiddwa ku nsi zonna buli omu yatidde okukwata kiri wakiwanuuka namukwatira mu buyaaye mu UN Assembly kyawawaziza ensi yonna amatu yo sere kyadde alina okukola nakati kyalina okukola ku media okuba nti abakapitalinga musigala nga mukwa songera basa mu kigula ky'olugi kyaleero. Please temudda mu kusharinga kibozibozi omusajja mumuleke mumanyi yaani byayogera matanka ng'empale za mukama we mumuleke gyani zisigena mukwatako. Njagadde bawa just analysis yange mutegere namukola analysis 3 years back video jeri sisobola jiza ne muli akoze ekintu kyonna ekyokumu exposing n'okumwogerako. Please seize fire mumuve ko mumuleke naye nga mbasaba omuleka oba kwole batoliko gezoddemu ofulumya video yonna ng'oyogera ku bantu b'omu diaspora ng'oyogera ku kibiina kya National Unity Platform ng'oyogera nti Uganda eri safe kwolondooza ndijjira mwanda weya okwabya nga nfundikira ekigulalo gye sho eno gye mwalabye nga mbaga nti yabadde cover up of all these events which happened last week. But international artists abavudde mu East ne Central Africa bazze image yabadde inakulaga the whole world population that whatever Kyagulanyi Ssentamu is doing to expose Museveni tekiriyo kubanga Ugandans are happy enjoying festivals, are happy enjoying concerts countrywide. Kyekyabadde kiraga yensonga lwaki nti TV zonna radio station buli kimu bakipampiza ekintu kino kirakutana nti oyo aliyo mu abalimba eno TV zonna ziraga abantu bali happy teri abakwatako emmere bagigabi kimbo just njala bategeza tekirino kyadde bulungi nnyo nga kitegeke bulungi nnyo nete kiwa makulu tukireke nenze wengenda okwabikira naye tuveewo bubi nnyo ebisigadde byonna byogedde tubireke bibeereyo naye aveeyo akola ensobi addemu ayogere ekigambo kyonna kulo nja kugira mwanda we okukola live nja kufaafagala kubanga nkumanyi from A to Z just njagadde kiisa mu kigula lugi abantu bakitegere tugende ku video haya kamba jeyeyo ndizo tektamika kayimba kanutandike video ya leero mujiro munyuira kayimba kanutandika video ya leero Some
mukawulidde bulungi kankabaddemu version endala tugende mu katandise ntandise bwente bulijjo mbagamba walulunye nti Uganda ewaffe okwawowe ensi eri matankane ngere empale zayo seriti babalota basira mutano wakane seriti mzazete nsanga bisibweri eggwanga liri mu ntata etabangawo mwabayina ensimbi kubitavu bya mwebaddabu obategeza mujje ensimbi kubitavu otherwise mwandifuwanga mukiza munda olw'ensonga nti mputu muyina nyingi mpulukutu za musota zigenda migomeka ne bwe munaagaana okujjayo ensimbi nze temunnenyanga ogwange mmange okoze Naba posting ya wiki yenyini ewede mabegana bagala nti Minister of Finance, Minister y'ebyensimbi yawandiika nga atalekawo okusaba ku eri mwenna bamanirenda basobola okuwola mu 7 obukadde 5 bwa euro nga interest ya 10% okuba nti baddukanya government n'okuddukanya budget y'omwaka oguwedde wepo n'ogujja. Kino kibategeeza wodiza omulalo mu kyama nga abategera babuzi kati wootuukira okuba nti government ewandiika mbaluwa ng'eno yabamanira bagiwola ensimbi mwabalina ensimbi ku government mwabalina ensimbi mitavu bya banka muli ku ki kitegeeza mwebuzabuza nga afuka banane ng'ekituufu mukimanyi wano wentandikidde bategeeza nti video entuufu etandise olw'ensonga nti tulina budde njagala bayisa mu bwangu tutandise njalo kubaza mwenna abakyakola video ku TikTok, Facebook wepone emikutu emirala okuba nti musaasaanya information n'okutegeeza abantu mu Uganda okugula amaaso olw'ensonga nti bannayuganda baakujjukiza nnyo olw'ensonga ebimu bigenda maaso Otogera ngekiri Kongo kitokota sikisaanikire nga amajeka na agaba vandi magakubiddwa ku the extent kati badduse balimbe birabye virunga eno no virunga ndoza mu ku national parks esingo mu Kongo era nga tamacha na kibaza kubanga buli kimba kibakoledde babakubye kuba malamu omuntu nga otogere sawa zino nti amajega Kongo gabali konfete lwa kubanti eyenteseganye je mulaba yakiyita mu Lawrence ngati no mukulu agirimu yeni agiridize no kutwala ya maje yomo kabinja kaba na basajja abalete entalo mu East Central Africa sono mwegendereze nnyo enteseganye tezigina kuva mukulu wadde enteseganye tezigina kuva mu kintu kyonna wadde ekyo mugaso mu gwanga wepo ne mu East Central Africa akona konka maze kali wano kyadduka buddusi tugenze maso radio lubusa ne mulengera amawuli agagamba nti amasomero gagenda kugalibwa ngena kuzomweza 25 omwezi gwa 11 mu mwaka 2022 ne abagamba nti olwekirwadde kya Ebola naye mbagandi concert yabaddeyo abantu abadde basukiriza mitwalo 5 lwaki babalese babere mu concert yesinga Ebola yabadde nga ne minister we bali kibuze kuzaayo kanono sike kabadde akakodya kaliro ddawa njira tegeeza mu nabazadde nti ensongeri bwete abasomesa mu nabali mu Uganda njara bategeeza abasomesa abasawo abasirikale mitongole binebe njawulo njaba bategeeza munnange newe munebuza ne mukitegere nti eggwanga terina nsimbi ate liri mu ntata akakodyo kalo bakakoze bati ono mukyala je nti okuva kulagira nti amasomero gagalenga 25 mbulo kuba Ebola no tewali nsimbi za kusasula basomesa olw'ensonga bakimanyi tambo egendera mpaka mu December jene komekereza abasawo abasomesa bonna bajja genda ku account zabo kulinda omusalaga ogusasula kubanga baba olekedde Christmas period nenga sente teziriyo kati coordinate katubasalira amageza masoto gagalenga 25 November bagenda tukere kulinda ensimbi zabo nga teziriyo sombo wadde emyezi nozanga gumu oba wiki nga 3 mugenda tandika okulanga abasomesa batandise okwekyanga olw'ensonga nti kano kadde kakodyo sike Ebola wabula tebalina nsimbi za kusasula basomesa
So okugala amasomero nga bukyali kakodyo kakugalira basirika basomesa bweru bali bafuna musala ate bali mekwebuzabuza nga afuka bana nti bakoze ne bamalayo ttamu. So kino kyade kiteeketeke mu kitegere bulungi nnyo. Tugenze bulungi nnyo. Tugenze kumulala. Ensonga endala yino naye mujiwulize bulungi njala mujijjemu ebintu bibiri obisatu mujagala mutegere bulungi nnyo. Mu system gye bayita buzaabuza ofige mu Uganda Museveni yasinga ogitegera naye naffe twamuzuula nti tusobola okubira mu system yemu mumpulirize bulungi nnyo. Omuntu eyasoma kye tuyita golira warfare yeyo seerire banne okuva mu Fronasa ne bagenda e Mozambique ne bagenda okusoma byonna bye basoma buyeekera. Museveni ekiyamanya nti abantu basobola omuyeekera nga ye bwe yakola. Kati kyalina okukola kwe kutusookayo okukola obubinja bw'abayeekera bonna okwetoola eggwanga n'okukola ebikolwa by'abayeekera bonna. Naye namugamba nti bw'okola ekintu ekyo kisobola okuvamu ekintu ekirala. Mwagenza okulaba nga basala emiti gy'amasannyalaze egyo egitwala amasannyalaze ewala. Kati let me tell you one thing kino mukijje kunze. Ojja kubuuza muganda wo yenna akola mu mmeme akubuulire. Teri muntu wa bulijjo nga takola mu masannyalaze nga tali mu gavumenti. Ng'akola mu kitongole kya gavumenti era nga tekyadde kigendero kya kusala miti gino. Teri muntu asobola kusala amasannyalaze gafuluma ggwanga. Eyo line international electric line eyo teri muntu wa bulijjo kadeide yasobola gisala nga amasannyalaze kwegali. Olaba oyita wansi waayo nga kwegali nga geesooza. Kati gw'okwata otya dduliiru ojja osala amasannyalaze ago. Mama, amasannyalaze ago waya zennyini zina gravitation force neba ng'egudde ku ttaka tesobola kustabilizinga ebibuukabuuka mu bbanga. Kati tosobola kuŋŋamba nti omuntu atakola masannyalaze era nga tejja kiteeketeke kukuteeka tekubuzaabuza abantu nti basobola okusala eyo international line ezifulumya amasannyalaze okatunde bwe luwagwa nga n'ogisala ku mutu n'ogiteeka wansi n'egwa. Museveni genda olimbe baana bo n'abasiru. Teri muntu kadeide yasobola kuvayo n'asala layini ezo. Kandi okubira eya waggulu eno n'eno zitera kubeera layini 6 ku 5. Teri muntu asobola kubeera muguwa ddalu kukwata kintu kyonna kujja kusala miti ezo gundi ezo layini ezifuluma eggwanga tekisoboka. It's an inside job. Kimanyi obulungi nnyo amasannyalaze basooka gajjako kusala ebintu byo kuba tukimanyi bulungi nnyo. Iso semwayi bali mu kukola ebintu bino okubuzaabuza eggwanga nti waliwo abayeekera. Ekyokubiri ekyokendeeza poliisi nabagamba bakikola emirundi ebiri esooka. Bagezaako okukendeeza ennamba oba lisiki singa abeerawo abantu abatuufu basobola okubba emmundu ekyo bakikola. Ekyokubiri bagezaako okukendeeza ku nsimbi ze badde basaasanya ku poliposti ze bongedde mu bitundu eby'enjawulo. Ekirala kikino ekyebijambiya nabaga bateeka fiya mu bantu ate nga waliwo ne kibapulaninga kye bujjawo katono kati mukitegedde bulungi. Kati kubakulya ssente nti amasannyalaze gano agaasaliddwako bijambiya byonna inside job naye bino ebintu bakola bijja kuvaamu abantu b'omunda abali origine bagenda okukola ekintu kino. Mujja kitegera kubanga Museveni ali mu kutya. Mukitegedde bulungi nnyo. Genda obuuza omuntu yenna akola mu masannyalaze nti eyo layini omuntu asobola okuva n'akwata layini n'agisala busaasi nga takola mu masannyalaze nga tamanyi bwegakola. Teri muntu asobola kuvayo kusala eyo layini eyo gye mulaba etambula egende bweru w'eggwanga tasobola. Taliyo inside job. Bino byonna ebintu Museveni abikola okubuzaabuza naye ate ababimukola bali mu system batya. Ebiseera bisinga Yoseri bamuzanya emizanyo gy'atamanyi naye ng'ate naye yagizannyakokko. Whenever sente zibula mu saturations ng'alina bajjenno bangi alina be yalimba obukulembeze bamuzanya emizanyo gino okuteeka security ye ku bunkenke asobola okulirizinga sente azibawe. Gamba nga CMI, ISO ne ESO wepo ne polisi n'amagye. Kati bana abali mu system bwe bakola ebikolobero bino Museveni mwali promogati egindi bakoze kino egindi bakikoze kino egindi netuna information abayekera bali batebe. Museveni kimwaliza either okwewola afune sente bazwe bino bitongole byokwerinda bisobola okugenda counter attacking ki ebintu binenga ate bana bamukoledde report eyo benini bibali mukola ebikolo ebyo. So bana bakola ebikolo bino bako wadda government eno na ekizibu ekiriwo kiriwo ekite. Ngenda basaba na Uganda bobo ino omwoyo mukume kwe mwaja mwete mulekana temwogera nnyo njala babbirako. Abasajja basinga obungi mu system bagikowa abamaji bakowa system naye ekizibu ekiriwo ne bw'onojja n'ogamba omuntu tulina pulani ABCD zigenda okukwera 12 ez'okumakya nga Yoseri yakifunye dda. Reason being
Museveni kuno kuoli ne muhozi kwali nawe yokwerinda nga tuyingira akalukano kyagulanyike yawangula abaana bamu abali mu kitongole kimu kisigenda kumenya balina mission nga bagenda kuba convoy ya Museveni yonna ne boogerako n'abakungwa mu FDC nga ne Sala Musumbo ya envirigo ziweddeko yali mu kubayitegeeza mission yeyo ne bamugamba twetaaga ensimbi bwezi zingene ku account zaffe ffe tukole omulimu gwaffe tugumalirize ebisigale twagala kumata omukyalo ne banne abagema information bwagenda okukera enkya ku ssaawa nnya information nga Museveni yagifunye dda abaana abasalako busazi mitwe mu kifo ky'okukwata ssente baziwa abaana bano baagana okuwa ensimbi information bagiwa bwe Museveni ategeera abaana babasalako emitwe bonna era ne convoy n'agikyusa reason being abaana bangi abali mu system baagala ekintu kino kiveewo bakooye naye batya family zaabwe zigenda sigala zitya ani agenda facilitating family zaabwe singa bavuddewo kubanga bogenda mu lutalo bya option B either okudda oba obutadda naye bannayuganda twasama twogera oba tetusobola kusirikako kyansobeddenze kati mwa abasajja abakulu omwana abaana bage omutugera mukubira wa twetaaga nsimbi zigende ku account zaffe bwe tuba tetukomyewo kiba kiwedde ffe tuba tukoze omulimu gwaffe abakulu bagenda kuwa information abaana babasala nakati bwe kituwe kiri there are so many Ugandans who are willing to retaliate against Museveni but the problem too much wolokoso abaana boogera basama tebasobola kusirikira kigambo ate n'abaana abantu tebali willing kuluzinga bulamu bwabwe family zaabwe kusigala nga ziri matigga olw'ensonga teri muntu agenda kulabya family zaabwe ekyo mukitegedde ate network abagijjako ki network abagireke abantu bategere information okitegera abantu bategere information bakitegeere so buloba nga bakwata mu internet kitegera nti baba koze eki baba tegede kingendako awo sigenda kulwawo ngenze ku information endala alright kyonna ekigenda maaso mu ggwanga nakyo kinegula bwetogerere essaawa zino ebitongole bisinga bingi mu ggwanga byosera okuba nti akwata ku bisubi yaragidde ebitongole bisinga obungi kyetuyita parastatal bodies zitandika okutraininga abakozi bonna abali mu bitongole ebyo babe nga basobola okusupportinga gavumenti mu ngeri yonna esoboka in case wabeerawo okwekalakaasa in case wabeerawo okulonda oba ekintu kyonna nga basobola okuwagira gavumenti kino buli kitongole batandisa okifoosinga okugenda okukola military training era nga wetwogera abakozi ba National Water and Sewerage Corporation bakama bwe babagambye atasobola kugenda kukola training binyike mu nsuwa tojja kusobola kubeera naffe ndowooza let me see here nzokambalage wano abakozi ba National Water and Sewerage Corporation bonna atasobodde kukola exercise eyo talina mulimu bonna bagee balina kuwagira NRM by all means kyonna ekijja balina okusupportinga NRM abakozi ba National Water and Sewerage Corporation babagambye atasobola kwagala gavumenti baki buli omu noonya gy'ogenda okukolera ewala so bakazi batu ne basajja batu bali ku forced training eya military okuba nti bawagira gavumenti mu ngeri yonna esoboka oba si kyekyo buli omu noonya ekibanja wano bamukitegedde bulungi n'ebitongole ebirala kitegeeza omusajja ayidde ffe tuludde awo nno sigenda kulwawo njala genda ku mboozi endala olw'ensonga nti obudde nina butono ate information nina nyingi alright tugenze maaso ndowooza nsooka empisawo n'akawundi okengende ku information endala mwenna banayiwana gya bategeeza bw'oba olina omulwadde ng'ali mu ddwaliro Mulago bambi nkusaba mujje omunoonyeza at least clinic ng'erina abalwadde abasawo basobola okujjanjaba ntegeezeddwako nti abasawo indirect Mulago abasinga obungi babinyika mu nsuwa ne badduka abaliwo wasigalawo ba trainees oba abaana basoma obusawo waliwo naye nga abasawo professional doctors badduka dda era abantu bali mu kufa abali mu kufa bafanga biyengi Mulago lwakuba nti baagala kibalaga nebino ku bifunko drones ezasobodde okundaga nti ebitande bisinga obungi baleta file nga bagisuulawo ng'omuntu amaze okufa ne bagenda so Mulago buli amanyi ogenda twala mulwadde we Mulago kimanyi nti otwala mufu banzimu ku file z'abantu abadde bamaze okufa ne baleeta ne bateekaawo naye nga abantu bafanga ebinyira Mulago kubanga teri basawo abasawo babinyika dda mu nsuwa n'amalwaliro ga gavumenti agasinga obungi so mutegere bulungi nnyo nti ekiri Mulago kisa kinegula buli muntu banga olina oyagala kutwala mulwadde we Mulago please togenda olw'ensonga nti ensimbi abasawo baddukayo dda ndowooza n'ekiri ku migration points zonna ku border points nakyo kisa kinegula wetwogerera drone zange zasyaddeko mu bitundu bye Mutukula eno
zagenze kuzigenda okola sawa 4:05 nga abakozi bonna ku migration badduseewo tebaliwo olw'ensonga tebaba bagenze kweya eyo border point ye Mutukula tewali wadde omuntu wadde asobola okuyamba omuntu yenna ava e Kenya oba ava e Uganda nga adda Tanzania oba ava Tanzania nga yingira Uganda ebifo byonna bisigala bikalu tewali wadde migration officer olw'ensonga nti ensimbi teziriwo sasula abantu bano buli omu aba ayina okgenda okweyiza okuba nga anaafuna ekiguli amagala eddiba ezo entry point za Uganda ku side ya Tanzania nga oyingira Uganda abakozi bate baliwo kasazula sawa 4:05 okubanoonya obanoonya buli omu bagenze kunoonya kawogo yensonga kimbaga nti eggwanga terina nsimbi liri mu ntata awo nno wengenda okuva ntandike video eya leero njitandise ntya ngenda bazanyira ka video kano kembalaze kyoke ntandike emboozi ya kiwa kiwanuka tugende mu maaso ka video kano mukale bulungi nnyo kale katambula ku mutimbagano engeri gye badde bawambamu omuntu misana tuku wuyo omusajja mukulu bamuwa bamuteeka mu motoka bamutwala misana tuku bawamba bantu mu Uganda gye muyita ensi yammwe misana tuku bawamba bantu huyo ampakira mu motoka bamutwala misana tuku huyo musajja tobinaddako Katonda yamajje bamututte kale bavudde mu drone bakozesa motoka za bulijjo kuba drone batandise ogamba ate drone ezitali bibombola biki oyo yagenze bambi awedde kati mukulu kiwa kiwanuka Attorney General kulikayo mu lukungaana lwadde ogenzeemu ng'owebuzabuza nga afukaana aba naye mujjukire okusinziira ku information gye nfunye later on ntegezeddwako nti omukulu ono kiwa kiwanuka nga banabagambye nti alimu kakao mentality esigena agenda mu history mu genesis ya background ye who is he in his family kubanga basinga obugimanyiko nefe natwe bana Uganda as long as tuzalimu mu Uganda esigenda gendayo but ntegezeddwako nti omukulu yagenze okgenda mu lukiiko Geneva yabadde amaze okuwandiikibwa statement yeyo ng'alina gisomanga bweri naye on one condition abaana n'omukyala abadde bawambiddwa nga bali mu State House Entebbe nga muhoozi abalina ku gunpoint by all means he had to read that information to the United Nations Assembly by all means. If he failed to do so, his family was in total panic and himself he was in total panic. Boza video no tunuulira omukulu ono ng'ayogera face yabadde ekisoma kyonna si kye kibadde ekigendwa kyange ekyokoza video just njagadde balaga nti omukulu ono a professional lawyer Attorney General yabadde ng'ayogera ng'atunudde butunuzi bw'ati perpetrators of torture. Courts of law in Uganda have talina maaso g'alaga bantu omulaba tiyeraze muntu yenna wadde munyeeye ng'afuna bintu bino omulaba. Several orders have been made, including compensation awards to victims of torture, discontinuation of criminal proceedings on account of torture of suspects, as well as holding perpetrators of torture personally liable and accountable. The security agencies in the country are a product of our history. At the center of their work is the recognition of the sanctity of life and the respect for human rights. Therefore, the government continues to invest in training security personnel to ensure adherence to the Prevention and Protection of Torture Act in the course of their duty. Loza mwode bulungi. Omwami ono family yabadde etereddwa ku mudumu gw'emmundu yalese Uganda nga mugambye either ogenda okusoma report eno oba togisoma. Professional lawyer yenna ku level ya Kiwa Kiwanuka mubeera mu kooti buli lunaku. Lawyer yenna abanga mubuulizi wa njiri omubuulizi ajja amaze okumemorizinga kyagenda okubuulira ensi ebirala yongerako byongereze okusinzira ku mbeera gy'abalebe ku church ne mu society gy'abaalimu. Kiwa Kiwanuka yadde asoma ekiwandiiko kino ng'asoma obutakola mu nsobi wadde n'emu Yoseri gye yamuwadde okusoma mu conference eno kubanga ya statinze way back from 1986 ng'asoma Museveni biki byazaalimba abantu byajja awandika. So Kiwa Kiwanuka bambi
the one of the other yabadde family eri ku gun point yabadde alina okusoma ekintu ekyo nenga professionally akimanyi what was doing was a mistake and he was lying, but he was in panic to the point nti family yabadde ewambiddwa yensonga lwaki nti yabadde ali mu kintu ekyo kyakola nenga akimanye bulungi nnyo nti yabadde akola nsubi olw'ensonga nti abaana be ne family ye badde bamaze okuwambibwa bulungi nnyo ndoza mutegedde bulungi yensonga lwaki buli lwokolera mu sitaani atuuka ekiseera n'akwefuulira nenga olina okuperforminga ekyayagala okola ki operforming so yensonga lwaki omwami ono yabadde mu buzibu obwo nenga tasobola kwogera nsonga zino nga bwe zirina okubeera entuufu. Alright, ndowooza nvuddewo kati tugenze ku nsonga endala. Mumpeemu eddakiika emu yokka 1 minute. 1 minute. 1 minute. One minute. Pamada chikemu yuka. All right. Nsaba nsonyiwa. Yoseri kuno kwoli, muhozi kwoli, n'abantu bokwebali. Njagala kuyuwa omunnyo mweno lishafu egenda okubeera mu December. Njagala kuliwa munyo mu lishafu enegenda okubeera mu December. Nga bwe twogerera essaawa zino nti omusajja ali mu ntata tamanyi kiddako ayagala kukyusa government nyagenda gikyusa ekisooka njala obebaza mwenna bakupye muhozi project mugiteeka wali ne MKS Mike Kasasiro mbaata ya nkoko mwebale kukola mulimu ogwo n'abantu abali mu diaspora batambuza enjiri mu balire ddala kati reshuffle yino ene proposed reshuffle Museveni gyagala okukola mu December ng'akyusa government erinnya ly'owulira mu lyonna agamu gali proposed okufuna ebifo nenga teganna confirmingibwa ne ulira bulungi nnyo olw'ensonga Museveni akimanyi nti agezezzaako okusindiikiriza omwana olwo amuteeke mu public ensi emugule wabula ensi eganye mwana mulenzi naye yennyini yeewuunyiza olw'ensonga bakozesezza ssente z'ebitongole byonna nga bazisuubiza buli kintu kyonna naye omwana agaanye okutunda jjukira bagamba nti gwe ne woddira munaabagookya n'omuwolako ekigodo ennyama eri esigala ya munaabagookya kati bw'obanga Museveni kennyini wafuuka ekyo tosobola kusindikira kyokola kyo mutugule kyokola it is impossible tekisoboka yosobola kiba muri jekitinza kati kyayino okukola olw'ensonga tena gwa trusting then bakyusizaamu agamba atya mu December wonna waanagira okukyusa agenda kukola reshuffle mu government naye nga kyagenda okukola agala kyusa bukulembeze buno abuze mu ngeri ye gyayagala mujjukire Museveni asoma nnyo ebintu by'omugenzi Mugabe bye yakola era nga wetwogera Museveni emandwa za kitawe kalekezi zamulinyeeko era neyekyusiza mu kitinga embabazi n'agamba nti ku reshuffle gyagenda okukola eno proposed reshuffle okusinziira ku Doniza this is a proposed reshuffle which meant to take place in December ye kennyini agenda sigala ng'omukulembeze naye asuubira okuleeta kabiite we maama Njovu Enterprises Janet Taha Museveni oba Janet Kembabazi nga vice president we nga omugenzi w'Zimbabwe bwe yakola okuleeta Grace Mugabe n'abeera n'alyoka acunya abantu kati ono agamba nti bw'aleeta maama Njovu Enterprises n'afuuka vice president kiba kitegeeza nti ne bw'abanga agambye nti avuddewo maama Njovu Enterprises yafuuka president ekintu kyabasigaza kikutte bulungi nnyo nga bakola ekirala kati mutegedde bulungi onagenda sigala nga president maama Njovu Enterprises yagenda okufuuka vice president mu reshuffle ejja it's a proposed reshuffle mumpulira bulungi ye kennyini Yoseti Bahabura Ntabasira mutano wakale sente tabizeze sanga bisibe yagenda osigala nga president then maama Njovu Enterprises Janet Kembabazi Museveni yagenda osigala nga yagenda okufuuka vice president mumpulira bulungi nnyo tugenze mu maaso kubanga ekiri ekiwongole kyaluzinga popularity abantu bakyagala bakikowa kati prime minister baproposinze mukulu Norbert Mawobe yagenda okubeera prime minister don't be surprised muli bulungi nnyo ngenze maaso omukulu eyabuzabuzanga afuka n'aba so nga ate gonna mazzi ne bwe yeetoola okwetoola ensi era asigala yeebuzabuza ago baproposinga okumulonda yalondeddwa ne tebanamuwa kifo kituufu kuba tekinategerekeka kusinziira ku ddoni zange yeyita omulodi w'ekibuga Elias Lukwaga bamulina ekifo kye bagenda omulondamu Saina so mulya nga ne bamulonze temwewuunya ekyo nakyo nkimbaze
tugenze ku musajja omululu eyeyita omuganda eyasokera mu Buganda Land Board kati nga minister wongo mengo kwata chwala male nono yomu kubali ku lukanda lw'abalonde abagenda okulondebwa okubaka ekifo kyonna kibamuwa mu government eddako mu December singa kibaawo naye nze kuyiwa mu munnyo mudde bulungi nzize kuyiwa mu nnyo biro biwembi kuba tebijja kubeera so mukidde bulungi nnyo so mukulu eyasokera mu Buganda Land Board n'atudde leka lya Buganda n'alekawo akasawo kamu ono naye amanyega abaddeko ku lupapula ekyo ekya proposed then kuliko abakulembeze abamu mu National Unity Platform amanya kanga sirikire kubanga ngenzo okuleeta ensasagge nga nabo balondeddwa okuba nti bayinza okugira mu reshuffle eyo nakyo mukitegedde byensonga n'abagamba tange problems of rural Kyagulanyi center but surprised nga bamulonzeemu abantu nga ina Museveni bwakola bwalina akamanyiro result nga ina abantu already muffe tugenze ku muhonzi kanirugaba proposals ziri bbiri either omufuula army commander a full army commander wa Uganda oba omufuula minister of defense kwa ife bibanyizo mulondera kaichimo tugenze ku ndaba enkola endala olw'ensonga nti information efuluma nnyo yo seriti bahabula otabusira mutano wa Kalekezi list eno gyenfulumiza n'abalala besigenda kwogera ssaawa zino bakimanyi bulungi nnyo nti sente ziddukanya gavumenti ziriiwo kati omwami ono agezaako nnyo okulonda abantu already bamanyi tebali so demandful tebagenda mukolera bintu bino olw'ensonga tebagenda mukolera bintu bimubuzaabuza nakwongera ku kyayisa gavumenti ye so n'abalala nja kuba bategeeza mpolampola kubanga toni yange yanzibiddeko bubbiko ku kiki ekigenda okubeera mu reshuffle so ebira bijja kujja mpolampola awo nawo nvuddewo tugenze ku kirala project promoting bavandme ekyagenda mu maaso naye njala bagamba ekigambo kimu nti bwemula ku TV nga kuliko omusajja yali ayogera Oluganda n'atandika okwogera olusesere n'ayogera Olujapani amaaso ne gamutwakaala n'atandika n'okulabira ebyo byeyogera ng'atandika mu kwogera ebyo by'okulumba mumuveeko muleke naye alina ekizibu kawo mentality ali mu merongoto bolangata kati ono yegatiddwako n'omusege gunne waago gwe bayita Fred Mbire kulw'omukaaga oluwedde mu State House Entebbe abavubuka bano babiri balabibwako jjukira be batandise ekiboozibozi kyaki ky'abavandimwe kati njala bazzaako mwate temutegedde lwaki omukulu ono yabadde azze ku boodi y'abavandimwe kambazanyireka video kantuleke tugende mu maaso mu information temwategedde lwaki yabadde azze nkyakalina mukweri NAKACWA nende nakabazanyiddeko mwakale bulungi nnyo NAKACWA omukulu ono kulw'omukaaga basinkana Yoseti bahabula otabusira mutano wa Kalekezi mu State House Entebbe ne bakkiriziganya okugenda mu maaso promotinga emboozi y'abavandimwe muno muli Frank Gashumba ayina ennyinde mulimu omulagwa ffene ayogera ebigere bitakwatagana muli Fred Mbire Mukasa naye nga yeeyita Mukasambidde bana bagenda tambula ku TV wali airplay promoting ekiga kibayita bavandumwe era nga sente zigenda baweebwa yensonga lwaki nono yavudde recent anakogera ebigere bitategereka bagenda kubeera ku TV ne radio station nga promoting ekintu kino mwe mulina promoting ekintu kya M23 what a coincidence kati mu kino ekya M23 mulimu n'omusajja sina pasta ono gwe bayita Budingo first pastor Budingo Bunyongo oyo mukuba amekomanda ba M23 ebuzabuza nga Afukana aba era kyovolaba bonna batambula betole bagenda wani wabwe kubanga yani ye amekomanda wa M23 omukubo era oli bwe yavuddeyo yazze wono munne mujja kulanga nonaze wa promoting ekintu kyamba tagenza bulungi ntyo nti oli naye Fred Mukasambire eyita Mukasambidde naye omu ku bantu abazze already kukola ku kintu ekyo promoting abavandume tugenze maaso kati wano no wali okulya n'okukombeswani mumpulize bulungi nnyo mwenna abaana abobuwala n'abobulenzi abakola mu Middle East nga mugenda kudda waka muwulize bulungi nnyo nammwe abali mu diaspora muwulize bulungi nnyo ekiri ku kisaawe Entebbe kitokota si kisaanikire kansoke mbategeeza bw'omanyi ng'oli mu diaspora most especially ng'oli mu Middle East nga you are planning to go back home please be very careful and listen very carefully to this information
njala tegeza bana Uganda bonna bali mu diaspora nga mugenda kuddako e Kampala mu biseera bino ebyakayisanyo ebyamalya ga Christmas mwegendereze nnyo ekisaawe Entebbe kyonna ebitundu 95 ku buli 100 abantu abakiriko bonna ba SFC bwabanga yambadde engoye za Uganda Revenue Authority wa SFC bwabanga yambadde engoye za Civil Aviation Authority abamusinga obungi ba SFC abambadde engoye za migration abasinga obungi ba SFC tojja mulamu lugero lwa bulijjo genti muntu wa bulijjo abasinga obungi baki ba SFC akakodyo kali luddawa yose yakimanyi nti abantu abali mu diaspora including abali mu Middle East mwe musinzo okumusiige Tommy n'okwogerera amafuukule byakola nabagamba nti omuntu asukka ensalo ya Uganda agerako mu ggwange mu malanga gamuliraanye oba mu diaspora n'asigala ng'alowooza ng'omuntu asigadde e Kampala aba asana kuddeyo kunyiika mu kyogero n'omwoza n'omunyika n'omukunya omutwe guno n'okubakuba n'ateera nadda mu bwoko era n'envumbirira abakazi n'abasajja bali mu diaspora nga mukyagira NRM bw'obanga nnungi waki temudde okwaba obwe empo bafuuyira ki musulira ki mu bintu ebizibu ng'ate muli mu diaspora kwebuzabuza nga Afukana bakati mumpulirize bulungi nnyo baana bwala ne bala balenzi abali Middle East mumpulirize bulungi nnyo bw'oddayo waka e Uganda ekisookera ddanga ebula wiiki biyodde e Kampala sindika obuma bwonna budde Uganda ku muntu gwe weesiga sigazaawo ssente zigenda okujja ku kisawo kutuusewo mmwe ku muziko togenda na ssente zonna ekyokubiri bw'oba ogenda e Kampala kwata essimu yo ya buyonjo your social media platforms zonna zaninstalling n'essimu ogifrashing ojja bizamu ng'oli e Uganda nkiddamu kwata essimu yo saving password zo zonna eza Facebook eza TikTok ezaani zonna essimu gitwale mu reformatory setting ogiwe yonna eve buli kimu kyonna olyoka olinnya ennyonyi ssente zo nkugambye ng'ebula wiiki 2 olinnye sindika ssente zo zonna ozisange e Uganda nga tonnalinnya Ntebbe naawe ali mu diaspora tolowooza nti ng'abaana ba mu Middle East kati ekisookera ddala abaana mwenna bagenda okuva Middle East SFC ne ISO babaye ku kisaba balindiridde wagenda kubeera kye tuyita intensive interrogation nga babuuza ebibuuzo bino wammanga ekisooka wagenda ddi ani yakutwala okozeyo ssente mmeka owagira kibiina ki Museveni mubi kikyolooza kubigenda mu maaso mu Uganda era ogwawa nga bwe tumanyi nti ebibuuzo babuuza nga temumanyi osobola okwekuba endobo mu kwekuba endobo n'okifuwa ng'okizza munda kubanga Museveni akimanyi abantu abali mu diaspora bamufuukidde ekizibu mujjukire ne muzzukulu wa Kabaata akyogeddeko nti abantu abali mu diaspora mwe mumusinga omuvuma naye nisindala omuntu ali mu diaspora avuma muzzukulu wa Kabaata nedda kati mukitegere eyo koodi okusinzira ku kino kyembagamba eno koodi okitegedde kati gwe yenna agenda okudda e Kampala sente zo sokozi kubanga abagenda bakwata bennyini ensi bagenda zibajjako ebibuuzo bakubuuza ojja kubidda mubi bakukwate naye ng'ekigendwa mu kino Museveni ayina ensi nabagaba bazanya ebibufuzi abeera n'ensimbi naye zikulaakulanya eggwanga tazirina mu kino abaana abalina obutima obunafu bayinza obatandika obbasendasenda obbawa obusimbi mutandike okuba nti mwogerera gavumenti bulungi nnyo kubanga Museveni akimanyi nti abaana bagenda okudda bonna bwe banaatandika okutaakaka omuzadde gwe yaleka ewaka jjajja gwe yaleka ewaka mikwano gye yaleka ewaka teri agenda kuddamu kwagala Museveni kati yagala kigemera ku kisaawe n'ebitongole by'ebyokwerinda nga muzze ewaka oba omuwagira oba tomuwagira you are going to face it love at the airport mbagambe 95% of all airport staffs those are SFC and SMY agents who are deployed there to interrogate whoever come from Middle East and the other countries in diaspora. So mbere careful nga mukitegera bulungi nnyo bategeezeza buli kye mulina okutegeera naye nga bwe bakubuuza ekibuuzo nti wagira kibiina ati bagenze ndisira kibiina kyempagira nagenda kukola ndi mukowu njagala kuddaka leeta essimu yo essimu mbabulidde ekyokukola muziyuwe muddeka ng'essimu eri terina kyerimu temanyi kye bagenda kukuggyako ekibiina kyowagira sina kibiina kyempagira Museveni omwagala mugambe nze njagala family ebyofuzi bikwata ku Museveni simanyi oba yani as simple as that
ekiri mutima kiri mutima gwo mukisigaje kubanga mutima tebukukebera bona okolesebwa kubuze buzo no byange byogera mutegede bulungi nnyo so Museveni gumuzanyirako ali mu kutya so no awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala yesterday okay so waliwo budde nga budduka information nina njire budde budduka okay tewali kyakola waliwo company eno message yaregedde abazadde mwenna eba na Uganda mwenna bagala okudduka mu Uganda kituufu Uganda mbi era ewunya neba mbi mbasaba n'obwogere muleme kubeera kubabbibwa waliwo company eyafeze abaana era nanyini company eno okusaba oddiza abaana bano sente zaabwe company eno wiiki eno yennyini obadde oyagala kufulumya abaana 66 naye nga abaana bonna abakoledde fake documentation era abaana bano bagenda okukisaawo okuyitawo ku lunaku olw'omukaaga n'ennaku eziddiringana abaana bano bonna bagenda okuyingira naye nga nanyini company eno musajja muvandimwe era nga simala omuntu alabye n'ebintu bino mukulu nanyini company eno bakuyita mukulu nanyini company eno company bagiyita YEKWESE Uganda Limited YEKWESE Uganda Limited nanyini bamuyita Abdallah Sacha license number yo eri E21051143 ngoli Makindi Lukuli Migadde stage kwata sente z'abaana bana Uganda bonna biwajjeko ensimbi zaabwe ngo batwala katakola ate si yono yekka n'abalala bangi bemubyeko ensimbi zaabwe ngenda kusoma amannya g'abaana bano naye sigenda kusoma passport details zaabwe nabo kimu naye buli mwana yenna amanyi nti bakubbye within this period nga company yakubbye mujja kuddiza abaana sente zaabwe abaana kuba faces ekintu kino abagenda okufuluma eggwanga namwe abagenda okuyingira eggwanga kati byene ebibuuzo byebakubuuza kati namwe abasuubuzi mumpulize bulungi nnyo before nga sinasoma manya gali bobanga oli musuubuzi obanga ova mu Middle East oba mu nsi yonna obanga obadde osula waliwo ebibuuzo bye basente bagenda babuuza ku airport ekisooka bagenda kubuuza airline kije wakozesa nga ogenda nga okomawo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyo bagenda kugamba sente meka zokozesa ngoli okozeseza ngoli gyobadde bagenda kubuuza nti hoteli ki gyobadde okozesa gyobadde bagenda kubuuza sente meka zo spendings mu kusuubula bagenda kubuuza sente meka zokozeseza mu kugula ebintu byolese mu ggwanga Uganda era twagala kumanya obuwandiike bw'ebintu bino buli luddawa kati omusuubuzi kasitaka kutanda n'oleeta invoice oba receipt kuwagulidde ebintu n'ogibawa oba owedde bagenda kukuba omusolo to the extent ebintu bikulemerewo nkiddamu eno ekibuuzo ekisembayo kiri crucial nnyo mwenna abasuubula ebintu nga muva mu diaspora nga muva Uganda mugenda Dubai China kana koli bakabatedde ebibuuzo mbabuuza muwulire bulungi nnyo eno message egende mwenna abasuubuzi ebibuuzo bibino wammanga wakozeseza nyonyi ki ng'ogenda era ng'okomawo sente meka z'okozeseza ng'oli eri hotelo ki gye wakozeseza ng'oli eri sente meka ze waspendinze ng'oli eri gye walaze era bagenda kubuuza ebyamaguzi by'oguze obispendinzeko sente meka twagala obukakafu bw'ebintu ebyo ne receipt the moment kasitona oba wa invoice oba receipt kuwagulidde ebintu ebyo bye Vietnam oba owedde tebakulimba nti eri scanning machine yabadde ku kisaawe wali bakebera ba revenue mbu yabadde yafudde no scanning machine teyafudde akakodyo kabavandimwe ke bakozeseza kakano tuzikiza machine tulangire public nti machine yakozeki yafudde tutandika kubanga buli machine bale batekamu ensawo machine nerondamu zinongoye ono wine ono biki kati bagenda kukola kye tuta money work leta suitcase bagigulewo batandika okujjamu kantu kamu nga bakateka lekamu kamu nga bateka kamu nga bakateka kati ebintu bisinga obungi mujja genda okuvaawo nga either yenyini elevele bibye oba ba SFC babibye
obanga bakubirinze n'ebintu batalina kubiringa kubanga tebantu bakyagala kumanya mukitegedde bulungi nnyo machine tiyafudde yo scanning machine tiyafudde bawo mpumuze nga bagala kubbirako bantu ekiri ku kisaawe Entebbe kitokota sekisanikire abasuubuzi ndoza mutegedde bulungi nnyo njala bategeeza nti kyonna ekigenda maaso awo mukitegedde bulungi kisaawe Entebbe nti bonna basenga obubbi bangi kati mukyala Nakiwala Kingi, how are you doing? It's a long time. I've been searching you all along, but finally I've got you. Njera tegeeze gwanga. Omukyala ono yasooka n'akolako emmengo mubulange emmengo. Mukyala wa kitiibwa nnyo. Era ng'ali mu Democratic Party. Bava mu Democratic Party n'agenda mu NRM ne bamuwaana nnyo. Kye baamukolera eyo enkoko ekikola bazzukulu baayo. Abaana baawo Bannakingi, Kiwala Kingi, baana ba mu NRM baana bakunya. Bakunya Nakiwala Kingi. The extent n'ekiyingi kyamukunya. Bamala omukunya ne tumukuba n'ayiika Windows. Munnanga omanyi bidiba bidanyi nibyo nga bakasuka bazza wa Kingi. Nga yadde Masaka nga yafuna boyfriend nga bumukalakata. Museveni nga omanyi ekidiba kidanyi nikyo nga akasuka. Lubadde tulibusa drone zange zimunoonya yeebuzaabuza nga afukaana aba. Recently mulaba ku anniversary simanyi mbaga ya myaka mmeka kiki. Nesasira mukulu kiyirenga. Oba kino kikyaliko musajja wattu. Abaana bakunya Nakiwala Kingi ne mbasajja ba NRM muso ofumbo abasajja n'abakazi mukalakasa abaana b'abandi mubasize empitambi abaana bakunya Nakiwala Kingi mu NRM. Mama yone ku mazzi munange nga mmenda basajja ba NRM bebuzabuza nga bafuka banaba omukyalo nga yagala okudde Mmengo adde mutuwalize mu gibamugoba mukuba nemerwa mga hantu tujja kusobola bakuli bubi aluddawa buli muntu yenna atambula ng'ogenda fuluma Uganda. Omukyalo ono yafuna office ku airport awo Entebbe kati yali mu ka business ka yellow book buno yellow fever book Nakiwala Kingi okuva ku bwa minister n'ebintu ebyo yasibidde mu ka office ke bamukoledde awo Entebbe amaze ebbanga yali mu konto ya yellow book buli muntu yenna ayita Entebbe nga tola yellow book oba oyingira ofuluma Nakiwala Kingi yenna nyini business eyo kati bwoba nga toyina yellow book $5 zibakujjako kugemaawo Nakiwala Kingi na nyini business eyo kankulumiddeko Nakiwala Kingi yabako okubanga ali minister kati atofu National Labour Movement girabe duka yali minister kanali ku kisayi yakukumibwa mu ka office ya controlling yellow books zonna mu Uganda abayina n'abatalina yaziberaka abaana bakunya Nakiwala Kingi kyebamulekera kyali kitumu. All right, kati ndowooza njala basomera abaana bano mukulu ono gwe bayita Abdallah Sacha nannyini kampuni gye bayita YEKWESE Uganda Limited ng'osangibwa Makingi Lukuli Migadde stage with immediate effect. Olina abaana nkaga mukaga wadde otwala kata no babbako ensimbi zaabwe nga abaana bonna document zabakoddeefu with immediate effect return the money for these boys kubanga tebafunye kye balina kukola wababbye. Amanya gano wammanga ndikengere ku information endala kuliko Musindi James, Ngabirano Living, Oundo Arvin, Tamale Samuel, Kalinge Joshua, Sekitoleko Simon, Bamulekesi Wilson, Seremba Steven, Maseruka Dennis, Seguya Lukuman, Gira Swaib, Bukenya Ryan, Kamoga Mountain Seguya, Kasiriv Misach, kuliko Twesije Andrew, Nganda Ashraf, Mosisi Ashraf, Kaiwa Tone, Rajab Nasa, kuliko Kimbo wa Ashraf, Sembajo Steven, Kasereka Joseph, Wamara Hamza, Tomosime Isaac, Nyombi Gerardi Mayiga, Mpama Moses, Linda Konawe. Oh my goodness. Mpama Moses. What is your name? I'm called Mpama Moses. Yes. Namba nanja go gira jibuna jakeyo. Nayenga mukuru. Please with immediate effect is a sente za abana bano. Kubanga abana abantu tebafunye kye balina kufuna. Sente zizeeyo bulungi nnyo.
ndowooza tunyumire bulungi ensi ng'abantu bakutadde ku buzibu mukulu nannyini kampuni bagiyita Waxways Uganda Limited amanya gogwe Abdul Sacha license number yo eri E2105143 ngosangibwa migadde lukuli ngosangibwa machinde lukuli migadde stage zayo sente z'abaana kati bana Twitter mbwangu yankubanga obudde bugenze njagala mbazanyire all right kansoke mulindeko Yoseri kuno kwoli mwawuliddeko Yoseri nga yerogoza nga alinyiddwako emmandwa era nga baproposinga nti abayindi bafuukibwe tribe mu Uganda naye ng'ekintu kino mukimanya bagamba nti India ng'eggwanga ddene nnyo naye lirina abantu bangi nnyo kati bano abayindi abali mu Uganda amini abasinga obungi bagobali bagende Bungereza kati abali Bungereza be bakola nga ba agent ba bloka ba Museveni kati bano Uganda bali mu batta teri mu India yavudde okugera ku kigambo ekiwadde okuwamba naye ye olwokuba nti ali ku pressure sente zonna ayagala zijja mbayindi mwandiwulye sayina nga azina agamba nti proposing okuwa bayindi bano okuba nti gwe gwanga limu ku bayindi ensonga lwaki tulina ekizi mu Uganda tulina abasajja n'abakazi abaganda abayika Windows abali e Bungereza naye nga begase n'abayindi abasigala e Bungereza abali mu kupromotinga Museveni n'ebikolwa bye era nga tebogerwako n'omukulu gwayita John Sentamu eyaliko Archbishop wa York mu kavideo kengenda okuzanya mugenda mula bulungi nnyo nga ayimba oluyimba lw'eggwanga mu maaso ga Charles naye nga abantu bonna bayindi kati bano basindikiza ekintu ky'eggwanga ly'abayindi okufuuka limu ku ggwanga mu Uganda muliwulira bulungi nnyo mukawulire bulungi nnyo Sentamu mugenda mulaba n'abayindi bano nga Charles bayimba oluyimba lwa ggwanga naye nga balinga basindika message wa Charles nti bayindi Uganda era nga n'omuganda wa Pastor Kayanja eyita Sentamu naye waaliyo omu ku bantu abatadde nga bali mu kukola ebintu ebyo wulira bulungi Sentamu mulaba wuuli nawunziko omuntu eyo baba kakaka kabinja kabayindi mukalaba kayinja kabayindi awe baposhinga Museveni afula abayindi eggwanga mu Uganda Sentamu wuuli mumulaba enkweze ngeeyo wuuyo zamutegedde bulungi lwaki Museveni ali ku pressure ey'okufuula eggwanga ly'abayindi nti eggwanga mu Uganda olw'ensonga bw'otunulya Sentamu ono yalwanyisa nnyo omugenzi Mugabe bwe yali atta abasajja bazimba banaga nti agenda kujja mu sekapulaye n'agisalesale singa Mugabe tava ku bukulembeze njala kubuuza omusajja ono yeeyita Omuganda alina akazigo kamulinga nga Kampala Road ali mu kweyagala kusendeza omuwa omusolo ng'akolya Museveni ensi yafu bagifudde ekintu kyakunaabiramu bunaabizi kyokka nga bali mu kupromotinga ekintu kino bana basigadde e Kampala babo citizenship oba obutuuze bavuke bana Uganda ye ng'ali Bungereza gy'alira ensimbi kati otugamba teri agenda kulaba ggulu nga muwooza nti ensi etunula nabagamba buli muntu yenna wooli mu nsi yonna Katonda gy'ali togobereranga omuntu yenna omulya mmere genda nga ku makya osaba essaala zo bw'obanga ogenda okuba kasala saba essaala zo niye omuntu ayitibwa omulya mmere bambi tomusibangako kintu kikubanga ajja kulira bwera ensimbi zo era abantu abasinga obunjabulizi b'enjiri tebalira baggulu okugjako gwendiga golira eggulu Sentamu kakabadde mutegere bulungi nnyo nga bakyazizza kabaka wa Bungereza omupya naye nga ye anenya mutwali ng'anga enkuba engende n'enku ayimba luyimba lwa ggwanga ali Bungereza amaze emyaka miitiri bulira owulira nawunziko omutwe ng'enkuba etenda endiga olaba omulaba wuuli eri ensekapula wuuli eri omulaba muza mutegedde bulungi naye era nga nkiddamu nga ngenda njagala kuzannya njagala baleetera omusawo mu ddakiika ndooza nga 3 muwulize akatambi kano ak'omusawo njagala bategeeza buli munnayuganda wonna wooli
mwegendereze nnyo era tewesiganga magulu meru mubi kirumira mpi bbiri njala mulizo omusawo wange ono ebigambo byebagamba okusera ku binabongerako buli muntu yenna nga oli mu Uganda wuliriza akatambi kano kaddakiika zigenda kubeera ndoza nga 5 then tugale programu eno mukawulize bulungi nnyo n'amajjuvuga Mukama Katonda oyo atuwangazizza n'atuyisa mu bizibu byonna bye tuyiseemu tumusaba atwongere otuwa obulamu ate era tumusaba atusonyiwe ebyo bye tukola nga tumanyi n'ebyo bye tukola nga tetumanyi tumusaba Mukama Katonda ayambe baganda baffe abalina obuzibu bwa buli kika ate era ne tumusaba awonye baganda baffe abalina obulwadde obwa buli kika baganda bange mwenna abali eyo mbalamusizza n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emirembe n'okusaasira bibeere gye muli mwenna omulimu ogwampeereddwa si mutono omulimu omunene mpozi omulimu ogwampeereddwa kwe kunnyonnyolako ku baganda baffe kiki kye bayinza okukola singa babadde balowoozezza nti balidde obutwa oba babawadde obutwa omulimu ogwo nno si mutono mulimu munene era nga nze bulijjo nvaayo ne mbawa ekikolo n'eddagala ebya ssente entono ennyo naye nga biri very effective mujjukireeko baganda baffe twafunako ku covid emabegaawo abantu bangi mwali temumanyi kyakukola singa omuntu aba alumbiddwe obulwadde bwa covid-19 but nebaza Allah jalla jalalo twasobola okunnyonnyola abantu what was covid-19 and what they could do to avoid it. Mbebaza bannayuganda, you followed what I told you to do. Enamba y'abantu alhamdulillah yakira ddala era tetwaddamu kuwulira abantu bakaaba nnyo kubanga mwagoberera ebyo bye twakola ki bye twabasomesa. Nebaza Katonda olw'amagezi ge yatuwa okusobola nti ate twayambako ku baganda baffe abali Uganda. Unlike COVID-19, ebintu by'obutwa bino bizibuzibu. Ku lw'okubanga tebiri straightforward nga bolaba obulwadde bwa COVID-19, it is straightforward nti se yali senyiga omukambwe atamanyikiddwa naye singa oba omukutte ku beginning ngobanga yakakukwata treatment ebeera very simple ekitali ku bintu bino nga bakuwadde obutwa. So nga tetunaba kugenda eyo wala nnyo mu kusomamuko nti obutwa buno bukola butya mu mubiri gw'omuntu. Nze kyendowooza ku lwange enganze abantu bano bakuba eddagala mu mubiri gwo to disorganize your body organs. Tulina organs mu mubiri gwaffe abantu bano ze bazannyisa oba singa baba bakuwadde obutwa omuntu yenna aba abukuwadde kyaba tagitinga. Ekisookera ddala nga tetunaba kugenda butya bwe tujjanjabamu katusooke tulabe body organs abantu bano ze bazannya nazo. Tugenda kusomako katono nnyo briefly ku major organs ezisobola okushatinga down omubiri gw'omuntu within a minute oba mpola nga bo bwe baba bakitayiminze. Kati tulina omusaayi. Blood is an organ. Omusaayi guno, it's an organ in a liquid form. Kubanga omusaayi guno gulina 55% what we call plasma. Plasma is the liquid form of blood. Mu plasma muno bino bigenda kuwanvuwamuko katono naye mubeere bagumiikiriza. Mu plasma muno mulimu clotting factor, mulimu electrolytes nga sodium, potassium, ebintu bwebityo, mulimu waste products, mulimu nutrients, mulimu ebintu bingi. So kati ne tubeerayo ne kye bayita cellular
oba solid form mu musaayi. So 45% of it is cellular. Cellular kyentegeeza ng'omutima, kidney zensigo, kidney zensigo ne liver ekibumba. So bana abantu bazanyisa ebintu bisatu, bazanyisa basically omusaayi gwaffe okubeera nti obutwa bukola according to omusaayi gwaffe, bazanyira mu musaayi gwaffe. Kyova olaba nti bakugamba nti omuntu yafudde heart attack gwe bawadde obutwa, oba ne bakugamba nti omuntu yafudde stroke, oba ne bakugamba nti omuntu yafudde blood clot. Kubanga whatever medication they give you oba ekyo kyoyita obutwa kizanyira mu musaayi gwo accordingly, oba okusinzira ku kye batajetinze. Kati katuyiteko katono mu bufunze ebintu bino bikola bitya. Kati nga bakugambye nti omusaayi gulina liquid form ate ne gulina ne solid form. Kati bayinza okuwa obutwa obugenda mu musaayi gwo, omutima ne gwesiba omulundi gumu kye bayita heart attack oba cardiac arrest. Abo baba bazanyidde mu musaayi gwo kuba badde ebintu bye bakuba omusaayi gwo ne gwekwata n'ofuna blood clots. Okitegeera? Kati awo omutima gusobola okusirika omulundi gumu kubanga guba omusaayi gwekutte at one point. Biba bizibu nnyo bino ebintu okunyonyola mu Luganda, naye gwe kyoba okwata nti bazanyira mu musaayi gwaffe. Eddagala libatuwa lizanya n'omusaayi gwaffe okubeera nti batukolako. Kati bwe baba baagala katuyiteko katono ku functions z'ebintu bino. Kati nga batulabye nti bayinza okuzanyisa ku kidneys. What is the major role of the kidneys? Kati kidneys zino zifilteringa ebikyafu ebiva mu musaayi. Kati kitwale nti bwe tulya emmere, bwe tumala okulya emmere neebeeramu nutrients, naye si buli kye tulidde nti omusaayi gwaffe gukyetaaga. Tulya buli kimu, n'olya amapeera, n'olya ffene, n'olya gonja, doodo, biki ebyo byonna. Kati w'omala okubirya omusaayi gwaffe guno gusengejja, kubanga omwo mwe tujja nutrients, proteins, biki byonna tubijja mu mmere gye tulya. Kakati kidneys zino omulimu gwazo kwe kusengejja omusaayi guno ne gujjamu omusaayi omulungi ne gugenda into your blood stream ne gugenda mu mubiri gwo. Kati omusaayi ogwandibadde ng'omusaayi omubi n'ogufuka ne gukola. Kidneys zino ze zikola ekintu ekyo ekyokugeza. Kati kankugereze, olina caayi gw'ofumbye gw'ogenda okuwa omugenyi. Kakati caayi ono omufumbiddeko amajaani, omufumbiddeko omujaaja, omufumbiddeko entangawuuzi, omufumbiddeko ekisubi. Kakati togenda kuwa mugenyi, togenda kukwata binika ofuke caayi oyo mu kikopo mulundi gumu. Kubanga bonna ofukamu mujagenderamu ebikikya, mujagenderamu entangawuuzi, mujagenderamu omudalasini. Obeera n'akasengejja n'oteeka ku kikopo ky'omugenyi n'ofuka caayi, amajaani, entangawuuzi, omudalasini nebisigala ku kasengejja. Kati eri wansi ne wagendayo kacaayi akatali mu kintu kyonna. Kakati kidney ke kasengejja akasengejja omusaayi gwaffe. Omusaayi ogwo kati ono caayi gw'ofuse mu kikopo kibale nti gwe musaayi omulungi ogugenda mu mubiri gw'omuntu gukole bulungi. Ate bino ebikikya ebisigadde ku kasengejja
kuchitwalenga gwe musaayi omubi omuntu gwajja okufulumyanga omusulo awo waliwo science mungi naye gwe kati kitwaliraawo obwotyo. So kidney zikola emirimu mingi nnyo. Emirimu ogwokubiri kidney eno ejjamu toxin mu mubiri gwaffe. Toxin kijja esinga okujjamu bagiyita urea, simanyi bwenyinza kubigamba mu Luganda. Kati toxin bagiyita urea. Actually it's ammonia. Tugendako wala mu nsonyi we naye njagala tutegeere ekintu kino. It's ammonia that it breaks down into urea. Kati urea eno n'ogifuka the toxin, one of the toxins gy'ofuka singa obeera nga kidney zo bamesinza up nazo eno toxin egenda kusigala mu mubiri gwo. Bw'eneesigala mu mubiri gwo kiki egenda okukolera? Ekikulu ennyo kyegenda okukolera ekikyamu kwe kutabula obwongo bwo. Kyovulaba omuntu asobola okugwa eddalu because of ammonium level ennyingi eziyingidde mu mubiri gwe tezisobodde kuvaamu omuntu asobola okutabuka omutwe. So one of the roles of the kidney kwe kubeera nga ejjamu toxin mu mubiri gwaffe. One of the bad toxins yeyo ammonium gw'obojjamu. Kati onoomutegeera otya? Kati ngawo kati twala ekifaananyi okutegeera ammonium. Twala ekifaananyi mu toyi z'e Kampala munansonyiwa. Toyi z'e Kampala ezedda nze we nakulira ezitali ezakaakati. Ezedda twalinanga toilet wali nga ku CPS. Abantu bagenda awo ne bakola susu ne beeyambira awo. Kati jjukira mbu baba tebazisimudde ogenda n'oyingira mu toyi n'ekukuba ekisu ekyo. Kati ekyo ekisu kyekkuba that's ammonia. Ekyo ekisu kyekkuba n'owulira ng'ogwo omusulo gulinga ogukubalagala. Kati ekyo what you smell right there singa kidney zizo zibeera nga zifunyemu obuzibu nga bazizanyisizza whereby nti zifudde tezikyasobola kujjamu bikyafu, eyo smell gy'owulira oba ekyo ky'owulira it will be in your blood stream. Ekinaddirira ogenda kutabuka omutwe. Okay? Kakati n'ekyokusatu ye liver. Liver eno era nayo playing around with it. Ne babeera nti singa bakuwadde eddagala eryo oba butwa obwonoona liver yo, eddagala lyonna lijja kwekwata muli kubanga the liver metabolizes the drugs we take, medications we take. Naye kakati wenoba nga liver yo bagyonoonye, obutwa bakuwadde obutwa ne bugyonoona, ogenda kubeera nga era namo ne toxins zisigalamu endala mu kibumba. Ate ekibumba kikola n'omulimu omulala. Omusaayi gwonna ogugenda mu mubiri okuva mu lubuto n'ebyenda guyitira mu kibumba. So kakati singa era ekibumba ekyo kiba kifudde, still ojja kubeera ne toxins mu mubiri. Kikola ebintu bingi bye sisobola kubagamba wano. So again, kyenjagala okujja mu bintu bino kwe kubeera nti tumanya nti these people batuwa eddagala oba gwe kiyita obutwa obusobola okuttirawo amangu bwe playing around with your heart n'ofuna cardiac arrest oba stroke oba heart attack. Kati ate ne bakuwa n'eddagala oba obutwa obutta empola butta mpola butwa, bagenda kukuwa obutwa obwonoona ekibumba kyo oba obwonoona ensigo zo. Kati singa ensigo ziba zifudde, ebikyafu byonna bijja kupilinga up mu mubiri, bipilinge ofune complications nyingi, ogenda ofa mpola anti woofiira ddala. Ekyo kinjagadde okujjamu nti bajja playing around with your body organs to either kill you slowly oba kill you abruptly. Kiki kye tuyinza okukola okubeera nga Allah tusaasira ku bintu bino? Buntu bubiri bwokka bwe buti, nze mumanyi nzija n'abuntu butono nnyo, bugula 50,000 eza shillings, naye nga Allah akuyisizaako n'obeera ng'owona. Ebikwatagana n'omutima oba omusaayi okwekwata, akantu katono nnyo bakayita baby aspirin. Ka baby aspirin ako
kayambako omusaayi guno okubeera nga tegwekwata n'okubeera nga Luganda kijja kuyambako omusaayi guno okubeera nga tegwekwata. Kati singa omusaayi guno kujja kuba nga tegwekutte tojja kufuna agamba omusaayi guno okwekwata kiva ku nsonga nnyingi nnyo. Kati tusobola okufuna omuntu wafuna cardiac arrest omusaayi guno gwekwata akakapatiko akwekutte kasobola okumigratinga into the lungs ne katuula mu mubiri gwo n'ofuna pulmonary embolism oba n'ofuna ekintu kyonna ekiyingira muli mu mutima gwo n'okutukirawo right away. But singa oba oyina ka baby aspirin kano kasobola okudissolvinga clot eyo nobeera nga tofuna bizibu bino. So my advice to you, woowuliriramu katini bwoti nti omutima gwo gutandise okukyankalana tolinda. Naddala abaami mulinda nnyo okwegumyagumya okwo tolinda. Nandibadde nga mbasaba abantu mwenna Uganda buli omu agule ebintu bibiri. Agule baby aspirin, agule activated charcoal tablets oba capsules. Bintu ebyo bibiri alla mwagenda okuyisiza. Baby aspirin omutima gwo bwe guwulira nga gukyankalanye owulira omutima gukuluma weekwata okola otya. Baby aspirin ebeera 81 milligrams of aspirin. Awamu abeera 100 but 81 is better. Kati singa baba bakuwadde obutwa nga wakabuwulirirawo activated charcoal zino zikola nnyo within 24 hours to 48 hours. Singa baba bakuwadde obutwa n'obuwulirirawo, just buy those activated charcoals. Actually, don't even just buy right there. Beera nazo mu nnyumba zo nga bulaba bwe twabeeranga n'entangawuzi nimaawa oyo kafankunaye wa covid. Right now ekintu kyolina okubeera nakyo alla mwayinza okusaasirira ye baby aspirin ne activated charcoal tablets oba capsules. Kakati capsules ezo singa woowulirira nti olubuto lutandise okukuluma ebitali bya bulijjo woomirira empeke ebbiri. Then the following day nomirayo emu n'oludako emu. Tomira nnyingi. Don't go over 2 tablets. Omira emu osooka nomira bbiri then 1 kumakya emu olweggulo ate noddamu nomira 1 like nga after 5 days. Eddagala lino ly'amaanyi nnyo lirina side effects nnyingi. Lwaki omira activated charcoal tablets? They act as binders. Kati singa oba omize poison oba ekintu kyonna tebigenda genda mu kibumba kwonoona kibumba kyo. Tugambye bwe baba bakuwadde obutwa buno bwonoona kibumba bwonoona kidneys. Because medication is metabolized in the liver, tebigenda na kwonoona kibumba kyo. Bigenda kukola butya activated charcoal tablets zino zigenda ku actinga nga binders. Obutwa bugenda kwekwata kuli like nga woolaba magnet. Kitwale nti olina magnet olina n'obugirita. Kati awali magnet notekawo ejjirita oba metal oba anything empiso byonna bigenda kwekwata kuli. So zino activated charcoal tablets zigenda kusikamu obutwa buli mu mubiri but they will act nga bakabukuwa. Kirungi nnyo nga bakabukuwa. Like within 24 to 48 hours. Kati togenda kutegeera kubanga abantu abanakuwa obutwa togenda bamanya. So what you have to do, beera nga mu nsawo yo wonaabeeramu ne ssente. Beera ne baby aspirin ne activated charcoal tablets. Bw'olya emmere ate temwerwazawaza. Just gw'omanya omubiri gwo. Your body can communicate to you. Woowulirira nti this is unusual. Just take something, just take those activated charcoal tablets. Zigenda kusikamu obutwa buleme kuyingira mu your body system. How will you know? Wonoomala okubutwala okunywa activated charcoal tablets ogenda kuddukana. Bw'otandika okuddukana
Don't stop. Ogamba banange nzirukanye nnyo kanteeka mmere eddagala ndekerawo okuddukana. No. The more you kuddukana, the more you excrete that poison into your feces. Njogedde nnyo ndoza katusoke tukomekaawo. Ebirala bijja kujja mu second phase mu nsonyiwe empanvu y'emuko katono. Naye nga bintu bibiri bebiyinza okutuyamba Allah mwayinza tuyisizaamu tugambye baby aspirin ne activated charcoal tablets. Mukama abankuumire atakuumira mpeera tunaddamu ate. Alright. Bana musawo muwulidde video mugiwulidde byebasa mubiwulidde bulungi nnyo ndowooza ne bwentema video ewedde tusinkana olunaku olulala lwonna Mukama bankuumira atakuumira mpeera mwekuume naye nga bwetulwanyisa Museveni aveeko essaawa yonna tudde okwaffe nkiddamu video ewedde mutambule mirembe Mukama bankuumira olunaku lwonna mutwale omusawo bagambye namwe mwongerako ebyo n'okubuuza abasawo abalala kubanga gukuba muno n'ekirala ekizimbisa omuweesi ku kkubo kulagirirwa wakulagirira so bye bigambo byange byaleero Mukama bankuumira atakuumira mpeera neeriddewo bye.